Alright. Webale kubanga atera ochekumide ku Projan Media TV wano wenyine wofunira amawulire g'abaserebu bo mu ggwanga Uganda sina kindi ne bweru w'eggwanga. Kale njantumire ku mikwano gyange mwenna abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, Oman, namwe mwenna abali mu nsi ez'enjawulo, namwe abali mu kibuga Kampala, tugamba nti no mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga mulayikinga ne mufollowinga ne mubanga ate buli kimu kifunira no ku Projan Media TV, namwe abakomentinga ne mukomentinga wabula ate naye nga abadde n'abakusubscribinga okone kantu awo akamyufu tubere nga ate tukwanaganya embeera. Kale amawulire agaliwo siga ssanyu naye ate era gannaku agamaze okubanga gajja ku mmeeza zaffe. Olunaku olw'eggulo mama w'abaana amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi, omuyimbi waffe oyo, vocalist waffe amanyi wano mu ggwanga, olunaku olw'eggulo yawandiise ebbaluwa kubanga olunaku olw'eggulo gabadde mazaalibwa ga mutabani we, omugenzi mutabani we. Bambi omwana ono yafa naye mukazi wattu yanyoleddwa nnyo era eggulo gabadde mazaalibwa ge. Mukazi wattu yawandiise ebbaluwa nga yonna eraga nti ali mu nnaku nnyo ddala nga bw'okiwulira. Kwegamba mukazi wattu ggulo yabadde mu nnaku etenkanika ddala ng'awandiika ebbaluwa n'amaziga mukyala wattu bambi ne gamuyitamu. Kwegamba amawulire gabadde ga nnaku nnyo ddala nga bw'okiwulira okubanga bambi omuntu gwakuliza birthday bambi taliiwo, yafa. Kwegamba mukazi wattu ggulo yanyoleddwa nnyo n'amaziga ne gamuyita mikwano gye ne gigezaako kubanga gimugumya abeere bambi asigale nga mugumu, ekintu kino ajja asobola okukyebera. Ne Juliana Kanyomozi twageza kwogera naye nga bambi takyasobola kwogera era n'agenda bugenzi mu nnyumba n'awummulamu. Kale wano ku Projan Media TV tukuwa amasunga gakagwawo ge gagabaddewo agamwana mwana Juliana Kanyomozi. Mwebale nnyo, subscribinga, likinga, commentinga ate obeere ng'ofuna amawulire mangi wano ku Projan.